Babi Television Uganda webale kubanga otambulira wamu naffe, of course yonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Songa ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako era nga gwompya nsabye subscribing liking sharing tusobole okubanga tutambulira wamu, era kwata awo olaba akagambo subscribe okwate kadde ako osobole okubanga ofuna ensonga zonna ze tuba tutaddeyo ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda, tusobole okubanga tutambulira wamu n'okumanya amawulire agaba gaguddeyo mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform, naddala ku President waffe omulonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naago agali mu ggwanga lyattu erya Uganda. Gye tuleese olunaku olwaleero bwino azuuliddwa era nga Ebyaama Bizuuse olunaku olwaleero muganda waffe Alex Wayusa Mufumbiro nga kosa ne Honorable Joel Ssenyonyi Leader of Opposition bavuddeyo olunaku olwaleero ne bayabya Honorable Mathias Mpuuga Nsamba tebamuvunaana gwa kulya nguzi na kulya ssente za muyi wa musolo obukadde 5 wabula nga kosa n'okusiibisa Ssegirinya. Ebyaama Bizuuse olunaku olwaleero nga muganda waffe oyo Mpuuga kyannaku nti ate ye yali emabega w'okusibwa kwa muganda waffe Ssegirinya ne Ssewanyana. Musajja wattu ne bamukubirayo agayiso ne bamuweerayo byonna bye baamuwa ebimukozezza n'okutuusa essaawa zino akyapookya na bisago, era nga kigambibwa mbu Leader of Opposition ebiseera ebyo Honorable Mathias Mpuuga yeekobaana ne Speaker of Parliament Anita Among nga w'omulaba yakwata ekimuli n'agenda mu ddwaliro okulaba Honorable Ssegirinya, ng'era bw'obamanyi abo beebuzaabuza nga bafuka banaaba, n'avaayo n'amuwa ekimuli ky'abafu. Ekimuli ekyo ffenna twakiraba bulungi nnyo wano ku Babi Television Uganda, twabalaga ndowooza ekimuli ekyo mukiraba. Yakeera enkya n'atwalira munne ekimuli kye bateeka ku keesi y'abafu, kyokka nga muganda waffe Honorable Ssegirinya yali akyali mulamu era yali mu ddwaliro ly'Ensambya we yali afuna obujjanjabi. Ebiseera ebyo Anita Among we yamutwalira ekimuli ky'abafu, era kigambibwa mbu omukazi oyo gw'olaba ku screen yo yeekobana ne Mathias Mpuuga nga batuula mu bukuukuulu basobole okusaanyawo obulamu bwa Ssegirinya. Kyannaku nti ate mu kibiina kyaffe munda mwennyini navaayo bulijjo vidiyo emwekwese ensolima eno wano ku Babi Television Uganda ne mbagamba nga Mpuuga bw'agenda bwa Museveni ne batuula ku ngeri ez'enjawulo ku butya bwe bayinza okuba nga banafuyaamu ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform nga kossa n'okusala amaanyi ga President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Eky'okubirabirako nzize nga nkibawa olw'ensonga nti abasirikale bwe baali bayingidde mu kikomera kya President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku twali tuteekeddwa okuba nga tumunoona ku kisaawe, wabula poliisi n'emukwata n'emuvuga mpaka mu maka ge Magere. Honorable Mathias Mpuuga ono yali alemesa President Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga anunula omukuumi we gwe baali batutte mu kimotoka ekyali ku geeti ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu, era baali basibye omukuumi we nga bamutadde mu kimotoka kino. Mathias Mpuuga ng'agezaako okukugira President Robert Kyagulanyi Ssentamu okusoya ebibuuzo abasirikale abaali bayingidde mu maka ge nga bamenye geeti nga kussa n'okuwamba omukuumi we. Navaayo ne njogera ensonga ezo wano ku Babi Television Uganda, ne ba ASP Asiimwe Wire bakyogerako, ne Teacher Lumbe yakyogerako, naye ne mutuvuma. Ekituufu nange banvumako, era ezimu ku comments ze nafuna ku vidiyo eyo nateekawo ne mbagamba nti Mpuuga agezaako okukola pulaani kubanga asaanyawo President Robert Kyagulanyi Ssentamu. We nagikola bangi banvuma mu comments, nalinga nziraba ne bagamba nti banguze, ne bagamba abalala nti simanya nkolera Museveni. Kyonna kye kyali, era ezo gundi saaziddamu olw'ensonga olw'okubanga baganda baffe abo baba tebamanyi kye boogerako. Mulaba bulabi bantu
kubanga beekazaakaza ne bajja ne batusemberera mu nkiiko ne bajja naye nga batuliira munda nga nsanafu. Bwe navaayo ne nkyogerakokko ne munvuma naye nakitwala easy kubanga kye nnali njogerako nali nkimanyi. Era essaawa zino ndowooza bannayuganda mwenna mukiraba. Era bingi nnyo ebyama ebikyavaayo ku bakulu bano. Era Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi alemeddeko, ayagala omukulu ono aresigninge ekifo ky'obwa kamisona olw'ensonga nti obukadde 5 bwe yalya yeenyigira mu kulya enguzi, ekitegeeza nti yali agulibwa okubaako omulimu gw'akolera gavumenti eri mu buyinza okulwanyisa bannankyukakyuka ab'ekibiina kya National Unity Platform. Joel Ssennyonyi alemeddeko nga bwe nkutegeezezzaako olw'ensonga nti yeesigamye ku nsonga ziri ekkomi President Robert Kyagulanyi Ssentamu ze yavaayo n'annyonnyola eggwanga nti obukadde 5 Mpuuga bwe yafuna yali kyateekeddwa kubanga abufuna ng'akasiimo, kubanga bwe tuddawo ne tubuuza be yakola oba be yakolera gavumenti oba be yakolera omuntu wa wansi yamulonda, ekyamazima tebirabwako. Ng'oggyeko ekyokulya ensimbi zino ng'abaana bali eyo babonaabona, wabula Mpuuga n'asalawo okubanga omusimbi guno asalawo agulye alyemu bannayuganda olukwe lw'okulaba nga tebafuna ebyo bye balina kubanga beetaaga omuli eddembe lyabwe nga ekibiina kya National Unity Platform lye kirwanirira, kubanga bw'okeera enkya ate n'okontana n'amateeka g'ekibiina ekiri mu kuteekateeka eggwanga Uganda okulaba nga lifuna obwetowaze obuggya, nga buli munnayuganda wanaafunira emirembe, gw'ate n'ojja n'otandika okubanga weenyigira mu bikolwa eby'okulya enguzi ate ng'abagikuwadde be bali mu buyinza ate nga be banyigiriza bannayuganda abaakeera enkya ne bakulonda. Ekyamazima oba oviiridde ddala ku mulamwa, era y'ensonga lwaki ffenna tulemerako nti Mpuuga must resign. Era tuyimirira wamu okukkiriza ssente zino ng'akimanyi nti kikontana n'amateeka g'ekibiina naddala ensimbi z'omuwi w'omusolo, okugamba nti ffenna tugasse eddoboozi erigamba Honorable Mathias Mpuuga nti you must resign for being bribed. Wagulibwa osobole okubanga otuula ku nsonga z'abannayuganda ezibaluma ate n'omenya n'amateeka g'ekibiina kya National Unity Platform kwe kitambulira. So n'olw'ensonga eyo tuyimirira wamu nga bannankyukakyuka okugamba nti Mpuuga ekikolwa ekyo kye wakoze tekikoleka nno mutiitiizi, omuntu alumirirwa bannayuganda abaakeera enkya ne bamulonda n'ovaayo n'obalyamu olukwe olw'obukadde 5. So tetukkiriziganya naawe, era tusaba n'obuwombeefu obw'ekitalo orisigninge mu mirembe. Kale sigenda kubanga nsukkawo awo, osobola okubanga naawe obaako ky'oteesa ku nsonga eno mu comment section, wabula g'omupya nsabye subscribinge awo olaba ekigambo subscribe, okwate ne kadaako osobole okubanga ofuna obubaka bwonna bwe tunaaba tukutuusizaako wano ku Baby Television Uganda, osobole okubanga of course otambula n'okumanya ensonga ezitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Bingi nnyo bye tukyakuleetera, so n'olw'ensonga eyo just be on osobole okubanga owulira byonna bye tugenda okubanga tukutuusaako. Ngenda kubanga ndeeta emboozi ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina by'ayogedde olunaku olwaleero, naye ndowooza mu vidiyo yaffe eddako ngenda kubanga mbikuleetera tusobole okubanga nabyo tubifuna oba oli awo wandyetaaze okubanga obimanya. Kale sigenda kubanga nsukka wano, ndowooza tusinkane mu vidiyo zaffe ezinaaba ziddako. Allah abankuumire.